Omulamuzi wa Kooti ewozesa Abaalya n'abakenuzi etuule Kololo Ashiro Joani akkiriza abakozi ba disitulikiti y'Ekitugu beeyimirirwe nga bavunaanibwa ogw'okubulankanya ssente za Parish Development Model ezikunukkiriza mu kawumbi kamu ak'ensimbi z'eggwanga erya Uganda. Would not prevent the grant of bail by this court, but maybe only try to guide it on the bail conditions, and this does not infringe on the presumption of innocence of the accused persons in any way. Sureties having been found to be substantial, this court hereby grants each accused person bail on the following terms and conditions. 1. Each accused will make a cash deposit of 3,500,000 shillings. Bano okuli abakozi ku disitulikiti eno mu Ssejjowero n'abakozi abalala bana baasindikibwa Luzira Ssabbiiti ewedde nga balangibwa okukozesa obubi ensimbi za Parish Development Model ezikunukkiriza mu kawumbi akalamba ak'ensimbi nga bakomezeddwa mu kkooti olunaku olwaleero. Okusinziira ku ludda olwabyo olukulembeddwamu Nicholas Kayiwa, abataano bano emisango baagiza wakati w'omwezi ogw'omusanvu n'omwezi ogw'omunaana omwaka ogwedde ng'ensimbi zino baazikosa ebyabwe ng'abantu ssekinnoomu, nga Kayiwa ategeezezza kkooti nti bakyagenda maaso n'okunoonyereza. The subject matter worth Uganda shillings 526,370,000 is a colossal amount of money. I feel it should be taken into context by this honorable court. Bannamateeka bavunaanwa nga bakulembeddwa mu Lobo Akila Stephen we basinzidde ne baddamu okuteekayo okusaba kw'okweyimirirwa okw'abantu baabwe era ne banjulira kkooti be baleese okubeeyimirira oludda olwabi kye lukkiriza. Exercise of discretion and that the accused persons are innocent until they are proven guilty. Omulamuzi banakkiriza beeyimirirwe ku kakalu k'ensimbi za kuno obukadde 3.5 ez'obuliwo ng'ate abeeyimiridde obukadde 150 ensali za buliwo, wabula ng'akutte abeeyimiridde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe awatali kulemererwa. Surety is bonded to 150 million shillings, not cash. I'm believing that your lawyers also explained under what circumstance can it become cash, and that is if the accused absconds or stops coming to court. Omusango gwongezeddwa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno.